Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twolekede akatundu ake 10, twolekede abapangurukufu. Nabagamba tubeerawo ku Lutaako Metone Kayanja channel. Gwe kyenkusaba kimubeera ngo subscribinga, olaikinge, ato sharinga mu zi group season okubanga tuwagira sinema za feze Uganda mu ngeri emu bendala. Ate ngira sagala mwerabire mugende mu subscribinge VJ Cham. Subscribinga VJ Cham ensonga ebenge etambula tukikwasaganye mu ngeri emu bendala. Tugenda kolekera akatundu ake 10 twolekede abapangurukufu mu karantini. Keka sinema kitoke sawe no yinyina bagamba Chams Production twolekede ka episode ake 10. Don Fiki DOP Welfare Lina Sala na kwasaganya byambaro Unabira production manager Lutaako Metone Kayanja Don Fiki yakwasaganya kamera Dini bano basamu ensimbi mu kasinema bano bawandika olugero lwa sinema editor wa sinema Shafik producer ni babeera abo then Lutaako Metone Kayanja nabira director wokuntiko. Kali mukutandika jukira twakomyenga babazi amateeka gabadde gawerera ddala ateeka gabadde mangi. Ninga agamu kwaga amateeka gabadde gakulongoosa mulina okubanga kwegamanga mulongooseza muteekeddwa era nga obudde bukyali temuteekeddwa kulwawo temuteekeddwa kulaba TV erabira Lwakutaano lwa mukaga paka Sande. Ate remote omukyala gwe twandise Nalongo yabeera ne remote teri kuteekawo mbeera maka Katonda yajja asooka agaliremu omukulu sobedde okimanyi nti ono omugenyi yazze yamugamba okimanyi omugenyi yazze sebo Mbadde manyi nawonyere t-shirt. Mbadde manyi nawonyere t-shirt oli. Shamukubisa. Ne ate ekyamazima namukubisaamu emirundi 2 Nalongo simwangu ate. Gomanyi kyakoze. Ensiza amateeka. Seba wadde amateeka agafuga amaka gano. Amateeka maka gani? Mateeka ki gawadde? Munanga amateeka mangi. Kati abayisa amaaso. Awulira bano boogera. Abantu abeerano bakwe bali ludda waye awulira abantu boogera wano si wayonjo bali luddawa juddewa nabagambe balongoose ne mwana ndoza kyetaaga nteekewo embeera neetaaga ogezaako teekawo embeera nina okubaako nekyenkola Nalongo wonna wakyafu nze nabagambe saagala wantu wakyafu njagala ewantu wayonjo ewantu wategerekeka yagamba nedda kambeeko nekyenkola nakwate kubona janga asembera bino byo tebirabika bubiko walikiriya byetaaga kubanga birongoosebwamu jasi katono nnyo kanda bagenda okulanga lwogo alaba gwe asikali nyini maka amuyita asika gwe asikali jangu bamubulidde amateeka ge yabaze wano wetaaga asikali alongooseewo wetaaga alongoose kumbe asikali azze bamuyita asikali makagulu ngajja bamulidde abaze amateeka kakati gwe nnyabo maama simanya Nalongo gwe Nalongo jebaleko mukyala Nalongo kale naawe jebale bakati munange amateeka bagangambye gobaze yes ekyo kirungi nnyo munange mukuru asikali kati obadde oteesa otya mbadde manyi watandise dde okubanga okwasaganya emirimu gy'oteekeddwa okubanga okola mpuliriza bulungi tompita asikali njako kuba olugi kale nkuwuliriza gwolowooza wano toyise wandikomye ate watya munange gana amaka ekyamazima nannyinigo omumanyi nti nedda simumanyi naye tisaagala kumanya kubanga olidde mumanyi gwe mmanyi kino kinfula okubanga ndi nannyini maka gano lwansonga bba wange nannyini maka gano nedda baaba era mukyala wange ye mukyala wa yagamba nti gano amaka nze nnyinigo era omukyala nnyini mukyala wange nannyini maka gano so kati mwe mwajja kukyala bawo yajja kukyala maka gano amaka sige gammwe nina kusaba obeeko newookoma baba mulaba olwokuba tategeera kati mwayagala mumusaleko mwe mutwala amaka ge mulowooza si musajja mukozi nze mumanyi oyo musajja kubanga mufunye musajja ali mukozi bino ebintu bibye genda obuuzemuganyako kyava mugamba genda omubuuze ddala mbutufaane nnyini maka gano amaka gange bino byoyambala simanyi newokola ki gwe kyenjagala omanyi gano amaka gaffe gange ne mukyala wange so kati amateeka ago galina okubaako newe gakoma yaseka nyini baagala okubba ebintu bya bba wange mubba ebintu bya bba wange asikali seba asikali mbusi bajja ngambe mbusimanya gana amaka mbusimanya sigaabwe gasiya tumba avumba za ku kyalo
babba ebintu bya bba wange babba ebintu bya Ssaalongo nja bitegera kasooke ngende njogereko ne Morgan. kansooke njogere ne Morgan ajja kuŋŋamba amazima tekitufugana amakaga ge twadde eri Morgan kyalinga kyayina ndowooza ye mmotoka gye bajjiramu yokka ate ng'era si yavuga era omukyala yavuga mbeera na dola zokka wulira mbwesewo yabira ne zidoola tabira na ssente za bulijjo ze Uganda ezitayagala kumanya ogiraba yajja nazo sebo ojjukira mukyala yali ava bweru yava ku kyeyo yava mu kiyumba yajja akozemu akasente ndoza yakolayo emyaka gye yakolayo oba biriwa simanyi oba gwabirina bamwe ebyo lasita buno sitole mwana rasita buno sitole mwana ffe tuli bagagge ewaffe buno nga 9 okitegera tubine waffe nga 9 buno bwolaba buna obwaso okitegera kati waliwo bano bwasooka era obusi obwo ne bukadde wano tubugaba ne tufunayo obulala jo okay nawe ffe tuli bagagga zeyi wange kasirye gwanga ate muzeyi wange se bamwita kasirye gwanga nga biwedde byonna nakuwa tanka amugabe singa karatini ego agenda mwayo ne tanka kubanga kitawe ye kasirye gwanga tanka ez'amagye tulina zitanka z'amagye gwe tonagezaako kubanga obitegera gwe muli wali kapala lodi buli omu nga kukoberawo wayi bino bibe tata mukyayina ogamba otya ekyo bwetyo nga Mwandi muri bwenti kati nkubalira ogenda kubeera ngenda kuwa n'abamagye nga bakukuma yamugamba kyengenda okukola singa tubaliza ngenda kuwa abamagye ngenda kuwa tanka ffe tuli bagagga gwe ng'ewammwe muli banene mbadde sikimanyi nti muli banene gwe muli magye abampadde biki bambeeremu ku kido naye nagenda okitunulamu omwana engeri gye ndi mulasita biba kolaki mubaamu abamagye engeri gyali omulasita n'agamba abijja mulabisa kolaki kumbe naalongaze gwe Morgan gwe sirika naawe nga njogera ne Ssaalongo Ssaalongo lasita mwana kano ne mwana kano akakazi ka Naalongo kampitamu nakakubala njakakuba nako toyiwa binnyo bya munno naawe munjakayiwa ebinnyo namugamba toyiwa binnyo bya Naalongo mayo lasita yangambye mwana sigenda fuluma rasta yangambye sebo tulina okukwatagana sigenda vaawo nze ngenda kubeera wano oba wakutotuula ate gwe negendereza nze nagamba ogenda kukolaki Naalongo ayomba ne rasita omulasita makage yanse mwana rasita yampita makage nezija makage ngenda muwa tanka munvuma Morgan wama Morgan ngalo mbuulire kati nzize kubuuza makagano ekyamazima nyini makagano yani njagala twogere nga omwami n'omukyala tukuswaza tuti oli Martin uli Martin amanyira atya amakaga nabaza amateeka kyokka agamba mama gaabwe kyokka ngamba gano akigambye ddi aŋŋambye kati mbw amaka gaabwe zino besi za mulasita naawe wano ye besi y'omulasita mbu wano weneddagano maka gange wamma njagala ombuulira amazima mbulira amazima karate mazina kigoyagala nga luli era bwe yagamba mukazi wange abeerawo mbu simanya mukazi wange abeerawo simanya biki ngo bitegeera maka gage naye ng'ate nange gange lwaki tewaŋŋambirawo Morgan nti namakasi gago yamala n'amugamba amazima mu amakasi gage bulijjo besisi zizo wange ganama oli abugambe bulijjo besisi zizo gago nesiswazibwaswazi gwozima naswaziddwa nenkola n'amateeka kyokka amakasi gago kuba sitole naawe mwana kati biki nakoze dde amateeka nembaga amateeka nze nanswadde nze mpulira nga mbutuufu bintamye ngenda kukwatekubo ate gwe naawe sirika bwe manjogera ne Ssaalongo kugamba nti obakye mbadde ndi eri nepanka agamba sebo nepanse nenkola amateeka nyongoseza ennyumba n'omusajja muyisa asikaali kyokka amakasi gago genda mumaaso kola amateeka kyava mugamba gwe genda mumaaso gwe amateeka nga bwagabaze gakole kyendabye nze mukulu ekyobumanya nze nkwasaganya amaka ga wano totandika byagenda Naalongo bwe bitunandu bye wakola n'okwatekubo n'ogenda wakati abaana nga batwala bajjajja waabwe nakugamba era nembagamba sigenda kuddamu kakati labayo at least bino byonna byonna biba biwedde tugende ewaka zono sigenda kubeerawo nga bampisaamu amaaso kale tujja kgenda nesikati anti naye nga tugenda waka kubanza wano sigenda kusobola naye kakati gwe kyoba okola genda omuntu yenna addamu okuyiikiriza akucojjosa akukyankalanya ng'ompita anti tandikira ku ono nga mwana nga kuyisizaawa nze amugambe nti wena nakutawaanya gwe ng'oŋŋamba nti tandikirako kabulaazawo gono omusajja mmanyiira jangu nnyumiza ettaano lasita nkubuulire ako kamusege kukalabika kakoyose kayiwa ebinnyo oba si ki kunze naye wajja kubaawo omwafaze amugambye wewa tomufudde wagenda kukwata kuba okudda kunze naye kujja kubaako omwafa oyo njamuyiwa ebinyo nze nkugambye nze mukazi omugambe simanya Naalongo za naleero nze njamuyiwaaga nnyo gwe
Gwe kabulaze nawe. Wano. Tetulina kuvaawo. Tusibirewo ddala. Okitegeera. Akati ate sigenda kulaba taatawo. Sigenda kulaba taatawo Kasirye Gwanga. Oyogedde n'ensonga. Kakati negundi ogenda kumpa. Ogenda kumpayo ko. Abamagye bonna yamugambye agenda muwayo abamagye amwoyo ne tanka. Ogenda kujimpa. Ogenda bimpa. Gwe teweeraliikirira. Gwe n'oba oyagala zitata. Nga z'abamagye njabba kuwa. Manyovuga. Agaba manyovuga tanka nti ye manyovuga tanka. Ate magulu ge gavuga. Bano bapangulu kufuba naye sinema we nagwera tujja kuba tugudde ddalu naffe. Kaakati akaseera keetooloola. Waliwo yali erudanga awaata. Ziba teziri busa Naalongo. Ennaku zino ayambala obugoye akyusa lumu ku lumu olunaku luba tenaana kuziba ng'akyusiza. Anti munanga alina n'abakozi gwe maama. Gye baleko leero yajja mukakamu. Yamugamba obaleero ndeke enkole yasalawo kwegamba agonde kubanga amaka gano singa aleeta embeera bayinza omufulumya. Ate ekyamazima naye katalina waagenda kusula naye yeeyiya. Kali yamugamba mbadde nsaba leero leka nfumbe. Asazeewo ate tumweraliikirira nze Naalongo nze ngambye nfumbe. Uno yeewuunya. Naalongo asazeewo leero afumbe era yeewuunyeza nnyo nga bw'okiwulira. Yakwadde kubona ayitamu agende. Naalongo sewo naye alayika bintu byakweya talina waagwa. Asazeewo liisi kwegamba atekewo embeera tebabafubutula ng'obudde bukyali. Akaseera sebo keetoolera emmere n'agifumba n'ejja n'agibega n'okugibega okumanya atwala obudde. Era bwatyo yabega emmere nakwate kubona aleetera ono omukyala ono yeewuunya byonna byonna abikola naye yeewuunya bwewuunya. Ndaba n'omukulu yemoora ayagala emmere yeefulanga ate nuteekawo embeera ne baleeta bamufukamira n'omufukamya webale bebi webale bebi bamuwa essuwaani kaba kasozi. Nze nkusoosa okufuna ate olina ogonda kubanga Naalongo singa anyi nkutooze. Ono yagamba banampa emmere leero ayinza obutafuna. Bamuleetera otumere tutini naye tolina kyakola olina otulya. Bulaza akuba essuwaani. Nange bandeetedde gwe badde oluza gwafunye nange bandeetedde agenda ogiryako. Irimu ekinnyu bagitaddemu ekinnyu kingi kikyate ekinnyu kingi oba nkwekwe mwana rasti eno tewoomye bulungi naye kamalega ziba teziri busa gwe bayisa sikaali najja yennyinimu nnyinimako ebyaddala. Ono oba empisa azijjeewa toza yakitegedde singa babufubutula wano. Omukulu n'alina emmere ne bamuleetera neyanziza nnyo Naalongo nti kale oli yasooka n'afulumamu. Saalongo n'atandika okulya emmere kale agenda ogiryako baataddemu ekinnyu ye nno Saalongo awoomerwa. Naye tolina kyakola olina okugira olina okumalaga nakawulira yegamba owaayi n'atokawo moze emmere wansi ate tolina kulaga Naalongo nti bulimu ekirimu ekirindakole. Kakati Naalongo yasalawo akomentinge ani yafumbye emmere. Ani yafumbye emmere eno? Bulijjo kyembagamba nti nze kasita nfumba emmere teri afumba kasita nfumba yeewaana. Ndowooza ewoomye kati bawoomedde mwena buli omu afudde. Webale kufumba nti kale ntagimazeewo kyokka wadde yeewaana. N'afuluma emmere teyagira gimalawo. Ono naye ayagala kugiwummuza netayagala kukaka naye nze nja girya nagisika nange eno nja girya eno nja girya kyokka tena kuba bamalamu ne gye babawadde. Bano bagiba omirundi bapangulukufu kyonna ekigirimu. Naalongo ne banne be basoogezaako naye naye agenda ogira nga agiwulira mulimu ekibulamu. Agenda okukola olubuto olutaboka yawuliramu ekidumusi mumanyi kanzije
Salongo tokolide nzije. Omemere yagitaddemu biki n'atoka ayita wagenda manju. Gwe mwana niyo kimanyi ffe tukuba ffe tuyinawo waaka. Bano nno balina embuto ziina sensors nga 6 zisooka kusensinga mmere ne zijigira. Nalongo yajaafa. Nalongo yajaafa alina makaddu kano. Ratoka garaweroda agina kutara ziki. Aya gwe agenda okuvayo muganda wange ng'awulira kakanye noko gakoze akadeka nga omanya akantu kali nga katamu onage kabulaza yajjane nga bitamute yayingirayo ekigudde mu nyumba. Nalongo lunaku yalumala kagenda mbanjo kabulata yasokera ku sati empale mbane ikiri mu mere mukama yambaje kyone gunawe nze nkyaliyo lekanange mpamewo gumu lekanange arisiki katonda wake kyone kibatadde mu mere mukama yamanyi. Kabulaze yaddawo ezike ne limuluma nawulira nga ezike limulumye. Katonda wange akasira ne katambula kyonna ekiri mu mmere mukama yamanyi. Akasira nga ketoloola bali ludda. Kasita tolaba oli mulema genda kukola emmotoka yange ogigule. Mwana emmotoka yange singa ogitomeza nnyo ogenda gigula bali mu geemu nno. Ziba teziri busa Kabulaza yajja. Ogenda gigula. Yasanga bali ludda nti gwe yinginiya. Gwe ssebo. Tokashenda lojivuga otya kushonga mugwa. Gira gwe nawe sembezawo kasiya. Yajja n'asooka atuulira erudda. Ino nayagala kulaba geemu. Leka tulabe geemu naawe. Kandabeko. Kara tontomesa naawe ate. Muleete. Tonesigama gwe kabode gwe nawe sembezawo gugundi gwe. Kale kanzire wano. Akati gana amawulire gassanyu. Yajja bayo ku mawulire ag'essanyu. Leero ziri ennaku 13 eza kalanti. Yabagamba nti kati ennaku ziri 13 eza karantini. Enkya ziwerako. Jjukira babagamba ennaku ziri 14 eza karantini. Kati ng'abagamba nti olw'enkya tugenda okweza ennaku eze-14. Kitegeeza karantini egenda kuba eweddeko mukulembeze bagenda kuddamu ayogere butono ateera. Tume emmotoka ya Moddugala. Kati ng'abagamba mwandibadde mutereeza emmotoka enkya ne mutambulamu liisire munyumirwamuko ku bulamu. Kubanga ayagala kati bwe bituuse ayagala liisa abagobe makaage asigalire mukyala we. Bano kibasusseeko. Tugera Kozo waito oyagala. nze kitaliyo. Omponyi. Ondi wano kabode mwana oli ku mutima nze nkuyagala. Ati enkya yero kapu. Mwenkya yero kapu. Mbwe enkya giyise rookapu. Enkya rookapu. Era nange olunaku lw'enkya lwenzira ku mirimu. So olunaku lw'enkya nange lwengenda otandika okukola. Mwana singa kale babyongerayoko ne batongera ennaku ndala nga 15 kale 5. Ng'omanyi obunkeekapu. Gw'omanyi obunkeeka abantu balimu singa banga tebakoze. Muzine ennaku 14. Tasobola. Zino ennaku 14 olweze zitunyize katono singa banaayongerayo kinaaba kitya. Mukyala wange ali mu ggolola suuti yange enkya nzirayo. Omukulu se baddayo okukola. Kati ne suuti se bali mu gikuba paasi. Ffe tusobola osigala gwe n'ogenda n'okola nedda baaba. Ayi mugenda kukwateko omudde gye mwavudde ze mugenda kubeera mu maka gange. Nze sebo siri nti nyamba abantu bamulekwa. Era enkya wemba nfuluma. Bwe mba nfuluma enkya nammwe mukwate ebintu byammwe mubingize emmotoka yammwe munyambe mugende muve maka gange. Sibagoba just lockdown gye nabagambe gweko mulyoke mukwate kubo mugende. Road ebizibu byafunye ekyamazima. Lockdown bwe bange weringa kituufu eweddeko ne wemba nze mbagoba. Ndoza byali na mu mmotoka. Enkya ne mukeeranga mu. Unamugamba lisi. Mubandisize na mu mmotoka ne kibayambako kera ku makya ne bagenda nga bukyali. Teketeke. So ngenda basa muteketeke ebintu byammwe enkya mbe nga mundekulira. Bye bye. Mugenda genda enkya. Rasa yamugamba nze wamambadde ngamba enkya tetugenda tulina okusigala nga tukyali wano. Ate siina wange. Siina wange. Amugamba ogenda kale tugende ewo. Nawe ate era wagamba okutwala ewa
wagamba okuntwala ewa kitaawo kasirye eggwanga njagala zitanka bamaje obitegeera kakati no katulinde omukulembeze w'eggwanga bwanabanga asobodde okwogera n'ababuulira either karantini eweddewo lockdown oba si kibagenda kugiddamu so tujja okutandikira katundu akagenda okubeera nga ake 11 Chams Production kobisigala zaffe bulambalamba sigenda sukkawo nsa mukama bankomere assalamu alaikum eraba